Buterevu mukwano gwa enkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena massive subscribing likinga commentinga sobola kubanga munange tutambula fenna emabega kawo munange mutabani wa Jose Chameleone yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Kireva J ne Alien Skin abo simanyanga ba champion gudo mbutabamanyi era tabawulirangako naye munange okusinzira ku bantu abamu bagamba sebo abantu abo oba tobamanyi ennyimba zaabwe wazijjawa okutuuka zikola mu challenge kubanga munange tomala gakola challenge mu luyimba lusanze yadde nga ku TikTok bangi tulabako ennyimba era ne tuzikola mu challenge ng'oluyimba lukunyumira naye nga mwana tu eyaluyimba tomumanyi bangi mulidde sound bungi bwemuzanyiramu naye nga bangi mukoze mu challenge sound ez'enjawulo naye nga tosobola kutegeera luyimba baluyita batya tosobola kumanya muyimbi bamuyitaani kale mu ngeri eyo awo ne weesanga nti osanga n'omutabani ono alabika abadde tabamanyi naye nawe weewulireko. Abba watugambye tomanyi Alien Skin ne Champion Gudo oluyimba lwabwe walugjawa oba tobamanyi kubanga wakola challenge ne video gyeringa okola challenge yaabwe naye oli mutugamba ku live era watugaye ku live tomanyi Champion Gudo tomanyi Alien Skin tomanyi Kireva J tomanyi nemba anko taliyo okujjako nga tebakulaga bulazi Kireva J naye ng'omumanyi eyo nga nkujjeyo munange ye omukulu Tamale Junior ayanukudde Fred Lumbuye nti alekerawo munange okweraguza alekerawo okweyogeza ebintu ebitakwatagana jjukira ono yavuddeyo n'agamba nti omugagga mponye ono yatemuddwa butemulwa wabula omukulu ye agamba owaaye ssebo buli anaafa batemula mutemule ekyamazima ddala aponye abadde mugagga ebyaddala era ebizimbe ne assets zaleseewo zeeraga lwatu nti abadde businessman abadde taliisa Uganda yokka wabula ensi yonna ng'ayita mu UN mu kusapulayinga kasooli mu UN abadde wa kitalo so ensi yonna aponye badde mumanyi olw'okusapulayinganga kasooli obuwunga eri amawanga agakubiddwa entalo nga Southern Sudan n'amalala ng'ayita mu kitongole kya UN kale omuna Uganda atuuka okusapulayinga UN emmere taba wa bulijjo accident wetu bwe yabadde ng'ali mu motoka ye ekika kya V8 empya UBF mpya nzirugavu ng'erimu zeeya bangi erimu ze esi naye omukama teyamusobosezza kuwona accident ngera ku mbaga ekutabula musewufu Fred Kajubirumbuye matumpagwa isajja ky'ettake ekiri mu Katoyi kyavuddeyo dda nekiwa ebyekisiru byakyo nga bulijjo mbubasemote simanya bamu kati abantu tebafa buli omwana afa banaaba basemote byakisiru namu nenga audience enyumirwa ebyo ebyekisiru ebyayidirizi ente yamutomedde mugende ewalumbuye mu birinde ekiggala luggi tekikyali kiggula luggi okufa ekiggala luggi programu ebimuli by'omu Bulange ebyekisiru n'osaba abantu nga bali okwo so ketwongera okusabira famire buterevu ensonga uwezityo uweziri ku side eyo omukulu ono Fred Lumbuye avuddeyo ebbanga ddene nnyo ng'ajja alabula kosta n'okubika kosta n'okukola lisiti z'abantu abaddako era nga mu abo abaaliko mwalimu omukulu Tamale Junior naye paka nakati Tamale Junior akyaliwo live and kicking era ye awakanyiza ddala omukulu Fred Lumbuye byakola agamba ebyo munnange byabo abalalu era gye bali betegefu okubanga babiwuliriza wabula eyo nga nkujje munnange ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu emabega kawo avuddeyo n'atutegeeza nti ezimu ku nnyimba munnange zatejusa kubanga yakola lwe lumu ku luyimba lumanyiddwa nga Mr. Kataala era nga oluyimba luno munnange yalukolera omukulu gw'omumanyi bulungi era nga bano bazze balwana ebbanga eriweerako ddala myaka giweredde ddala 20 bano nga tebalima akambugu era njogera kwani njogera ku mukulu big size bebecool ono gwe yayimbako mbu Mr. Kataala era mu luyimba olwo yagattamu famire yonna
Jukira musajja mukulu no yavadda ng'ayimba ku by'obufuzi politics byonna abiyimbye wabula agamba munnange gwe muvubuka kola buli kyokola kubanga okyalina obudde obukikola ate goberera omutima gwo kubanga byonna byokola mulimu ebibi n'ebirungi naye waliwo akaseera akatuuka nga bye wali okola munnange oba bye wali olina okukola tokyasobola bikola because Kyagulanyi Ssentamu agamba waliwo ennyimba ezimu ze yakuba naye nga munnange teyandiyagadde baana be baziwulirize olw'ensonga oyinza okuba osanga yakoleramu ensobi naye nga zo zatejjusa ezimu ku zo lwe luyimba olumanyiddwa nga Mr. Kataala kantumireko Mr. Kataala oli wakabinyo gwe totya nakuswala oluyimba lwonna yateekamu n'eddemu omufudde Kataala awo nno omukyala Zuwena yalugenderamu eyo nno nga nkugyeyo gagatambula mu nkubo galaga nti omukulu Mikey seems to funny bano jjukira abadde ne biifu era nga bangi bagamba omukulu si bitooka munnange yayimirira wakati wa bano n'abawula wabula amawulire agali mu nkubo galaga nti omukulu Mikey naye ategese ekivvulu naye alangiridde nti ennaku z'omwezi 25 deeti y'emu n'omukulu Jose Chackala gye yategese bonna bagenda kubanga bategeka mu lunaku lwe lumu wabula ebifo nga byanjawulo nga bulijjo abayimbi we bazze bakikola bano nabo munnange bataddewo bato era nga omukulu Jose Chackala agenda kubeera wali ku Theatre La Bonita ate nga Mikey seems to funny agenda beera wali ku Freedom City jjukira ono emabegakawo yakava wano e Dubai era nga bibadde bitambula mu nkubo mbu Mikey yali omu ku abo munnange abaleeta akavuyo yali omu ku abo abagula fake tickets ezakozesebwa omukulu Alien Sikini wabula ono tanaba kuvaayo kwogera ku nsonga ezo yadde okubikkiriza wabula yadde nga byonna bategese abantu beebuuza bagenda kubanga ate baba waaki because tubamanyi bulungi nti bantu bakamera wabula kyendowooza nti bajja kubaako ate ne kibaderivalinga eri abantu olw'ensonga n'abazannyi ba firimu abasinga bazanya ate ne bajja ne ku stage ne bazanya so ekintu kyemulaba mu kamera kyebagenda ogezaako okubanga ate babateera ku stage wabula ekyenjawulo ekiriwo nti ogenda kulabako ku abo bootera okulaba mu ssimu yo naye nga tofunanga mukisa gubalabako live mulimu dereva oyo bangi temumulabangako buli alaba kweno video sharing etuke wa kibanda sharing etuke wa kimenke tutwala kakisaka n'okumwebaza bana buli commenting nga mwebaze kimenke olw'okuddayo wansi ku ground n'abo abayimbi abatafuna mukisa kubanga ate balabika ku screen Diana Kabiite Kireva J bana kibanda wa nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire bw'otanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffenna saba Mukama Katonda abankuumire mweraba